Akaseera kano nange kituusa Mohamed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde nkutuusa kalipota y'embeera y'obudde. Tulabye ekifaananyi ekikubiddwa ssemugenzi ekitulaga nga omukuubo gw'enkuba bukyekuumidde ddala okusinga ebitundu ebisangibwa eri obukiikakkono bwa ensi yattu. Era bwe tugezaako tutulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera okumakya tusobola enkuba okutonnya okusinga ddala ebitundu ebiri awo mu Wakiso ng'okivudde eri e Masaka so ng'ate awamu n'eri e bukiikakkono wabula ebimu ebisangibwa mu masekkati w'otusuubira omusana okwakanga bwe gukubakwamu. Enkuba eno ejja kweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebimu ebisangibwa awo mu masekkati ng'okivudde eri ebuvanjuba paka eri mu Karamoja awamu n'eri e bukiikakkono so ng'ate ebimu omusana gujja kusigala gwakanga bwe gukubakwamu. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku bbugumu lijja kuba ku diguli za 23 e Kabale so ng'ate Kasesa kuba ku diguli za 30. Wabula okujja kati ebitundu ebisangibwa eri ebuvanjuba kuba ku diguli za 28 e bukiikakkono sako n'eri mu Karamoja kuba ku diguli 29. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde ebibuga ebisinga obungi eyo e Bunaayira tusuubira omusana okwaka, Dubai okutuuka ku diguli 41 so ng'ate e Washington wadde ng'ebbugumu lijja kuba ku diguli 35 wabula yo tusuubirayo olunywankoko. Tuyinza okubeerako naawe beera bulungi weraba.